Uganda yattu eno simanyi basomesa kye bagikola mu bakozi ba gavumenti bonna. Abasomesa bakola ki? Bazza musango ki okusoma obusomesa? Munnange wowulirira bino nga ejjoogo n'okunyooma kugendera ddala mu maaso eri abasomesa baffe, era nga mu butuufu bano beetaaga okutaasibwa, era ng'esobola okubataasa eddoboozi eryawamu bannayuganda okusobola okubeera nga munnange bagezaako okuyimusa amaloboozi gaabwe mu kugezaako okutaasa abasomesa baffe. Mu jjoogo lino UNEB, Uganda National Examination Board, olumunange bamaakinga ebibuuzo 224 era nga ojja genda okwekanga ng'oba oli awo omwana we yandibadde ayita, naye olw'okuba nti abakozi tebaliiyo kuba abasomesa bagaanye okumaakinga ebibuuzo bino, abamu ne basalawo ne bagamba katugende. Naye ng'ensonga lwaki olowooza munnayuganda lwaki yalibadde asuulawo omulimu n'agamba kaŋŋende mu katale ntunde ennyaanya, kaŋŋende nvuga bodaboda yange, kubanga abasomesa ba gavumenti bangi nnyo baggweeridde mu kuvuga bodaboda. Waliwo n'abamu bemmanyi abaali basomesa, abaana abamu bemmanyi nga covid bwe yajja ne batandika emirimu gyabwe nga baasigala eyo. Munnange ensonga yakubawa akasente katono, sente ez'okumaakinga ebibuuzo ntono nnyo, ebibuuzo bya siniya 4, kubanga abasomesa abamaakinga biba siniya ey'omukaaga, abasomesa siniya ey'omukaaga. Bwe batyo munnange basazewo ne bagamba obusente bwe mutuwa nga butono nnyo, obusente butono nnyo. Mu fakiti bwe mbukubuulira oyinza okugamba bannange Uganda omuntu akoze atya? Omuntu tajja kulemba kugamba nti waliwo olukwe bannayuganda ne baba planingira nti bannayuganda bennyini badduke mu Uganda bateekemu abantu abalala, kubanga abasomesa bano abasomesa siniya ey'omukaaga munnange babamaakinga Uganda National Examinations Board UNEB senior 4 exam papers babamaakinga ebibuuzo by'abaana bye baatuula ba siniya ey'okuna. Munnange bano omulimu bagudduseeko lwakuba nti nno munnange babawa akasente katono nnyo. Kati abasomesa bano bwe batyo baalaze obutali bumativu oluvannyuma lw'okubeera nti akasente ke babasasula mu kumaakinga katono nnyo, era nti tebasobola kubeera nga bakkiriza akasente ako kubanga omulimu gwe balina okukola munene nnyo. Ebyo beetaagisa bingi nnyo, beeronda, olina okukola bwoti, omaye omuntu anaakuwa emirimu emingi ennyo naddala abantu abaseera abo atandika okweronda, olina okukola bwoti, n'okola bwoti, n'ogira bwoti, twagala kino nga kikola bwe kiti. Naye nga akasente kakuwako katono ennyo ne weebuuza nti bo ssente baziteekawa? Eggwanga lino ssente liziteekawa? Lyonona ssente mu bintu ebitaliimu magezi, naye omusimbi baguteekawo ogwo gwonna, bo banyirira balya. Baguteekeyo gye basobola okubeera nga bagusomolera. Kati kano ke basasula abasomesa abamaakinga balina okuba nga ate kaliko oyinza okwesanga ze basayininga eri nnyingi nnyo, naye nga ono amaakinga anti omusomesa alina okubeera committed ku mulimu. Omusomesa olina okulaga nti omanyi oli committed, olina okulaga nti oyagala omulimu gwo. Omusomesa alina okulaga n'omusirikale ndowooza n'abalala, lwakuba abasirikale bo ate nabo bwe babalagira nti mugende mukube bo bagenda bugenzi nga bakuba, nga tebali kugamba nti tuganye. Kati ng'abasomesa abamu era basigadde naye nga lunaku yebakoza ki, yebalimizaayo. Tewerabira gwe munnange ayagala okufuna ekifo ew'okusuula ekirungi, nga oyagala kupangisawo ennaku embale ez'ogenda okumala wano, oba ng'oli wano mu Uganda ova mu bitundu byonna ebirala eby'eggwanga, wali ku Ntebe Road ku kasozi Jjanyo okulina na church waliwo apartments ze bata Hillside View apartments, era ezo apartments zirimu buli kimu kye wali etaaza okukozesa ng'oli mu nnyumba, n'ebisenge ebisukka mu kimu, ate obuliri obuyoyooto obulungi, ekiyungu ekiyoyooto obulungi, wifi ya bwereere, security eri ggulugulu ne bakeyateekazi we bali muganda wange. Kati gwe ayagala okupangisaawo
ennaku embale sikupangisawo nti kakati nze mbeera kweza apartment sikwembeera kwe napangisa wabula gwe jangu opangisewo oba weeks 2 oba nnaku oba mwezi gumu oba weeks 3 ng'obeera awo ku sente ensaamusaamu munnange osobola okuteekawo famire yo ne bakusisinkana awo tekirina buzibu naye nga kasente katono nnyo ntebera oti awo kasootuuka ekitende kasootuuka ekajjanzi awo onooyitirawo n'ogenda ku kasozi ejjanyi ku busente obutonotono. Munnange katuddeyo ku nsonga y'abasomesa bano. Kakati munnange ab'ekyanze babadde balina okumakinga olupapula lwa agriculture paper, olupapula lw'ebyobulimi, era nga buli script oba olupapula lw'omwana lumu bwe luti munnange baguddewo ekigo nga balina kubeera nga balumakingira siringisi 950 tezikola na kilo kya sabbuuni 950 buli script. Munnange abasomesa nga bagamba zino sente ntono nnyo kubanga munnaye mu kalikulamu empya ate omulimu gweyongerera naddala ku muntu amaakinga. Era munnange abamu ku bo ne bagamba nti waakiri kale 1,500 naseera ziba ntono by the way, naye nga bagamba kale 1,500 kubanga bo 1,500 $1 mmeka kati mune bagamba kale 1,500 tujja kukola kubanga mulimu extra work bayongeza omulimu lwa kalikulamu empya. Bagamba nange kale 1,500 waakiri. Munnange waliwo omu bamuyita James Patrick Mbolalina ne Sam Aleru, abamu ku basomesa abeekalakaasizza kati basaasire banagenda kubanoonyerezaako nti bano kale bagenda ogira emirimu giweddewo naye kati gavumenti erina abasomesa sikyangu kubasalako. Kakati munnange bano balaze obwennyamivu oluvannyuma lw'okubeera nti babategeezezza bali n'ababawa omulimu aba UNEB bagezi tebababuulirirawo. Kati muba mutandise okukola bwe muti babagamba mumanyiza mugenda ofuna nno do you know how much you are going to get per script? Naali buvumye naye kambuleke kuba jjajja wange yateranga okugamba nti kafonte ntama naye mbadde sivuma bo just nkyukidde ekivumo kya jjajja wange kyeyateranga okuvuma ofunta entama. Kakati munnange bano nga babagamba nti mugenda kuba mufuna ezo 950 munnange zezo zemugenda ofuna muzimanyi. Kakati munnange omu ku basomesa kugambe ye alelewu ono yadde atunyonnyola ng'agamba nti mu kalikulamu eno empya baba balina okukola emirimu mingi ennyo okusinziira ku kalikulamu eri enkadde, era ng'agamba nti munnange kyabadde tekijja nti gwe tosobola kumaliriza mulimu ogwo gwonna ku kasente ako akatono gyobeera bwe basobola okukakolera. Munnange kakati abasomesa bano bagezaako okubeera nga banegotiatinga ne UNEB nga bagamba bannange kasente kano ne UNEB nga yeetera gwa naggamba kati banaakola ki? Mubaleke bajja kumaakinga, mubaleke. Nga omu ku baminisita bwe yaduulira abasomesa nti musobola okwekalakaasamu ennaku 3 omwe nga temunaddayo anti akawunga k'essomero ke balyako basajja bato ne bakazi batto. Kati nabano bagezaako kunegotiatinga ne UNEB nti bannange kasente kakatono na UNEB ebyagino balinze gamba kakati munnange abamaze kitegeera nti UNEB erabika tegenda kwongeza kasente maakingo babireke bane bagamba kale katugende munnaye tukole emirimu emirala bodaboda zitulinze bwe batyo ne bagenda. Abamu ku bakoligizi baabwe ne basigala nti bonna banaakola ki. Muliwo abamu nga ye munnange agamba nti naye nkozesa amaanyi gange akola n'ekifuba ne kimuluma naye ng'akola osanga mukazi wattu akaddiyidde awo bw'atyo akola ng'omulaba akola ali committed naye nga tayambala ku lugoye lunyirira nga ne bamutunuulira bw'otyo omulaba alwawo n'okunywa amazzi nga mubiri gukaze gwakalaakala nadda naye nga alina emisuwa ne ku mikono bw'ati kubanga akulubuuta ennoni n'asangula olubaawo muganda wange mbu ali committed nnyo mbu bagala basomesa abali committed mbu nga bo basomesa
no matter what they are teachers. Whatever Museveni bayagamba munange bano bone bagamba nti katusulewo tugende ne bagenda. Kakati bano benjogerako byabadde wano Namugongo Secondary School kubanga Jima Makingira ne Vocational School Center enable spokesperson Jennifer Karule yakakasizza nti bano babadde basudde emirimu gyabwe era n'agamba nti UNEB olunga efunamu ak'obuntu egamba mubayite tuteese naye nga munaye basazeewo dabbo katugende ne bagenda ne basuulawo. Omutima ogwo gwandibadde bwe gutyo nabali bakazi battu ne basajja battu oba oli awo bavudde wala tebasobola kuddayo balina ebizibu eka yabazedde akasente naye singa si ekyo singa nabo basuddewo dde omulimu tebalowooza nti bo kati olwo baba waana wammamwe mukole gy'obeera bo basobola okubukolera. Kakati munnange bibye bifa eyo abamaakingi ebibuuzo abasomesa aba senior 6 kwegamba bebamaakingi bya senior 4 omulimu bagusuddewo abamu bagamba katugende obusente butono nnyo buli lupapula oba buli script kwegamba nga bono gamba nti opapula lw'omwana omu balumaakingira 95 ate kuliko emirimu mingi 95 n'atuula okwo bannange